Abantu abamu kati nganze tulina bizinensi zaffe wano nga tosobola kukola ki, tosobola girekawo, tulina famire wano nga tosobola lekawo baana, tosobola kugamba nti weesonyiwa South Africa yafuuka kitundu ku bulamu bwaffe. Naye nze nno sisobola kudda waka, nze nga nze wadde ndi mu kunyigirizibwa kuba kati ndi waka sikoze olunaku lwaleero, tetukoze nnaku 3 tetukola. Bwe batugamba nti bajja nga tuggalawo amaduuka nga tudda ewaka nga tutuula, tuba tufiirizibwa. Emyaka 20 nga ndi wano nkola, najja ndi mwana muto, abaana bange bonna mbazaalidde wano, emaali yange yonna ngikoledde wano, kati sisobola kumala gatambula nendeka ebintu byenkoleredde ebbanga eddene. Mu mbeera eriwo kati gavumenti yaffe yakoze ekintu ekirungi neteekawo entambula ey'ennyonyi ezaayo abantu waka ababeera bazitoowereddwa, naye kati ffe mu mbeera eyaffe si kyangu kubanga already tulinawo ebintu byaffe wano byotasobola ttika mulundi gumu mboba bitunde binedde kintu ne bwoba wakutunda bizinesi genda kubeera process ekintu ekitali kyangu. Tusabireko tulabenga embeera tugivuunuka kubanga ffe nga bwe tuli abamu abali mu bizinesi suubira nti kyangu nnyo gavumenti yaffe okujja netutikka omulundi gumu netwala, naye nagwo omukisa guli baguzze. Ndowooza ebituuse omuntu ayinza okukkiriza noga nti kankolera ewaka tetukiinaako mutawaana. Naye nga bannayuganda mwenna abaliwo abagumye mweyongera okwekukuma n'abasazeewo okudda eka mukoze ekintu ekikyasinza okuba eky'obugezi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.